Okay, mukono gwange omulungi njagala okwongera okubuuzaako ate era n'okwaniriza nti weebale kulaba Good Girl Dora Nutrition's YouTube channel. Mam D n'agamba nti wakati nga tuwa obujulizi guba mulimu munene tuweereza Katonda kubanga alina bingi byatuyisizaamu wakati gye tuva nga tuli bato. Si ffe basalawo nti tuzaalibwe bwe tuti nti oba tuzaalibwe bwe tuti, naye kubeera kuteekateeka kwa Mukama Katonda. So gye tujja tweyongera okukula kasita tumusisinkana naye n'atusisinkana ne tuweebwayo ekirabo eky'okuba nga tulokolebwa. Olugendo lwolwo lubeera lutandise, ebikadde biggwaawo ate munnange ne tufuna ekipya ku lw'ekisa kya Katonda. N'olunaku olwaleero nga bwe nagambye tulina omukyalo ow'amaanyi, omuweereza wa Mukama Katonda ate nga ayina Mukama we yamujja ne wamutadde okusumulula okw'enjawulo kwayiseemu. N'agamba wano tutambula tuyiga embeera omuntu gye yayitamu ekwongera okubaako weekuteeka. Omukyalo ono Mukama yatuwa omukisa okuba nti ate munnange twamusisinkanamu ebyo bye yamuyisaamu. Bangi abayizeemu, bangi abalina we batuuse. Ate era wakati mu bujulizi bwe yatuuka n'okutuuka ku ddala ng'abantu bamusaba bannange mumukomyewo. So apart from that, nange mpeereddwa omukisa ku YouTube eno okuba nti mubaleetera. Obujulizi bwa YouTube tebuvaayo, okusomesebwa tekuvaawo. So gwe mukisa ogw'enjawulo gwe tuyina. Munzikirize mukadde kano mbeere nga mwaniriza atubuuzeeko, atutottolere wa waayise, biki byayiseemu. Mukadde kano kennyini tukwaniriza. Amina. Erinnya manyi matonotono nsinga naye nga lye twasinga okukwata lye lya mukyala Brenda. Era bampita na Kiganda Brenda, abamu gwe bamanyi nga Amina Nalutaya. Erinnya lyo lyasaawundinga nnyo. Katojjuza ekitabo kyange nenkoowa nentuuka ne ŋŋamba bannange empanise y'ono omukyala alidde mu bannaakendo. So twabadde n'obujulizi bwa Andrew butambudde nnyo, busumuludde bangi, era bwe twatuuse Andrew n'aŋŋamba naye omukyala oyo mugamba ddala kituufu mukyala wa nkizo ate era obujulizi bwe bw'amaanyi. Twagala otutandikire, ogenda okutegeera embeera yali etya. Bugenda otegeera ngenda tandikira ddala kuviira ddala wansi. Ndi mwana eyakulira mu famire nga tetuli bubi, nga nakula ne maama ne taata, nkula ne baganda bange bana nga ffenna tuli bawala. Kakati ne tugenda nga tukula mpola mpola. Myaka awo 8-9 embeera ne tutandika okulaluka mpola mpola. Myaka 8-9. Tutandika olaluka mpola mpola. Somero ogendayo, ogenda toyagala, bintu ng'ebyo. Kati ntandikira we natandikira okwonooneka. Kati ffe twakula ewaka nga maama akola ne taata ng'akola. Kati nga tukula n'abakozi ewaka. Nga buli kimu tukiyina ewaka, buli kyoyagala okifuna, dadi bw'omusaba ssente azikuwa. Twakula n'abakozi abo. Kwegamba bazadde baali tebalina nnyo budde bw'abaana, waliwo bwakukola, babeera bize nga waliwo bwakukola. Kakati nga batulekawo n'abakozi, abakozi balekangawo nga ba myaka gyaffe naye nga bo tebakola ki, tebasoma. Nga babeerawo balina obusimu, boogera n'obulenzi ku ssimu, bwe bityo. Nga nammwe mubeerawo mulaba. Nga naffe tubeerawo tulaba. Oluusi omulenzi azze amuleeteddeyo bya ice cream biki, amuleeteddeyo ku ssente enkalu. Kati ne tugenda nga tubiraba alaba. Naffe ne bitandika ng'otusikirizanga. Nga naawe oyagala ofuna omuntu akufaako obeeraawo akubire kasimu. Ng'akewaka ka ice cream buki bwali tebumala. Obwo nga tuwulira tetubwagala, kati ng'otandise owulira ng'olaba onaabeera ku ssimu. N'alaga omukwano, oluusi eri mulawudi n'owulira obugambo bwe bamugambako. Kati ebintu ng'ebyo naawe n'oyagala owulireko nga babugamba. Kati mu mbeera eyo
nentandika okwonooneka mpola mpola. Nali awo nga mpezezza emyaka 8 engenda mu periods. Naye ng'ogenda mu periods lwa nsonga nali omwana omugimu nga ndi munene. Bwe nagenda mu periods already ku ssomero baabitugambanga kati baatwawulangamu abaana be balaba abagimu nga batutwala eri mu bakulu nga babitugamba. Bino ebya piyase byetwasomanga nga batutwala nga babitugamba. Ndaba awo nga ngenda mu periods ensirika saagamba maama already mbimanyi. Afuna awo ekigoye ne neeyamba nembeerawo mpola mpola. Nga naye togaye mami njagala fadzi. Saabyogerako ebyo. Neweeyamba wekka. Neeyamba nzekka. Wayitawo ndowooza omwaka nga mulamba. N'alyoka mbuuza bw'oba otuusiza ng'olaba otandise okujja periods oŋŋamba. Nze kale ne nkivaako. Era tewamugamba era saamugamba nti nabiraba. Agamba oba kati ambuuza biki ne muvaako. Kakati nagenda mu periods. Periods ezo zirina engeri gye zikyusa omwana omuwala. Muli oba owulira okuze olina engeri gy'otandika ofiiringa ng'omuntu omukulu. Kati ekintu ekyo ne kimbaako. Ate kati bwe ndaba mu mbeera etambula ewaka ekyo ne kinsikiriza nnyo. Ngamba nembeera awo nga neegomba omukozi byakola nentandika okufunayo abankwana. Awo mpezeza 9 years. Myaka 9 naye nga bw'ontunuulira oyinza olowooza ndi myaka nga 15. Wali mugimu. Nali mugimu. Ne kaakati. So mu bumpimpi omanyi twagambye tuwa obujulizi nga bwe tuyiga eri omuzadde mu mbeera bw'etyo nga temuli nnyo close n'abaana. Kituufu. Omwana n'atuuka n'ogenda mu periods n'atajja kugamba mami ndabye kino ne kino. Yesu ku masomero basomesa naye ate kasita wabeerawo omukwano ogwo nti osobola otuula n'oyogerako n'abaana n'omugamba omanyi kino kibeera bwe kiti ne bwe kiti kino bwe kiti ne bwe kiti. Katono kayiseewo omukwano gwa maama gwa taata n'omwana. Kakati mami yakeeranga ku makya nagenda ku mirimu gye ne dadi naye bw'atyo. Kati ffe nga twetwala ewaka ate omukozi aliwo ali myaka gyaffe tukola kye tuwulira kye twagala. Kati n'obeera nga mami tagenda kudda wagambe ABCD biki. Akomawo akooye alina okwebaka. Bw'azuukuka keere ku makya eradde ku mulimu beire rutiini. Kati nga abakozi be mubeera nabo naye ate ye nga togenda kuddaawo mubuulire kizibu kyo. Kati nga nze mbeera n'ebyange era bwe manya nti kino kizze era bwe namanya nti periods zizze n'ensirika nawulira baba batulaga bye bateekako pads ki. Kati nze nafuna kahanki kuba padi nali siziina. Ekikyo kibeera kikyo. Neekolera ebyange ne mbimala. Kakati nengenda maaso nga nkula. Myaka 9 awo eddalu ne lyeyongera. Olwo ntandise okufuna abankwana. Naye nga ndi mwana muto otandise okufuna boyfriend ku ssomero. Bukwanye netuuka ekiseera nga bumala namu ng'obeera awo bukulimba mwerimba ebyekito. Ndaba nga nkuze. Natuuka ekiseera nga ndaba nkuze. Ndaba nkulidde ddala ntandise okufuna abankwana obudde ku baboyfriend. Bakulimbalimba. Waliwo bano abaava ku ssomero abatakyasoma nabo bennyini nga bakola ki nabo nga bazze. Ntuuka ekiseera nga ndaba ndi mukulu. Batubeera nga tebakyasoma kati nange ne batandika ng'okundeeterangayo ku swiiti ice cream. Kati ng'essimu gye nkozesa ya mukozi oyo. Ng'akuwa essimu? Ng'ampa essimu n'enkuba n'empuliziganya ne bali. N'empuliziganya ne bubooyi nga mwogera ekakulimba bye kakulimbye. Naye nga omukozi abeerawo n'akikuuma nga kyama. Kati nembeerawo mpola mpola awo swiiti babuleeta soda keeki biki byonna nga bijjambudde. Kati nentuuka ekiseera ebyokusoma bino nempulira nga biringa ebiri mu kuntama. Olwabo boy naba nkuze nange nyinamu ku ssente ninga maama. Ng'owulira oyirira ssente oba
wali muli walowooza ndaba ne maama ayina taata. Ne maama ayina taata kati nange batandise okuŋŋambako. Kati neegombanga nnyo taata yakeeranga ewaka n'alekangawo ssente ng'alekera maama ssente. Kati nga ndaba maama asobola okwetuusaako buli kyakola kyawulira kyayagala ate naye akola. Kati nange ne ntandika nga okuwulira nga mutuufu nange nandyetaaze okubangayo nga nnina ssente zange wano ngeno nyinayo nampaayo nga nyina eza ddadi zampa nga ne boyi aleeta kati empulira nga nange mbutuufu nandyetaaze okubeera bwentyo. Entandika okwonooneka mpola nempulira nga ebyokusoma nkoze eki bikooye. Means ekigendererwa tekyali kya mukwano nti omisinga laavu ya mama ne taata. Kyali kya ssente. Nakwetongole. Then n'ekirala keya teyali nga y'amaanyi. Obeera awo munyumyeko ne maama munyumyeko ne taata kati nga taata ate ye alingawo amagye. Nga bwajja olina kudduka mu position gy'akola ki gyakwagalamu. Ekyo kyatulalula nnyo ate twakula nga ffenna tuli baana bana bawala nga talinaamu mulenzi. Nga bw'ayingira ewaka ng'atuteekako security ey'amaanyi. Kati ne security eyo ne tutuuka ekiseera nga bitutamye ng'atuteekako nnyo amaanyi mangi. Nga muli weebuuza ki kyatukugira. Kati one day yatusangako nga tetuli waka. Tugenze ku luzzi. Tugenda ku luzzi tusena obudomola tubuuza ani yabagambye ogenda ku luzzi. Naye twayagadde ogenda ku luzzi. Mufulumako ng'abaana abalala. Kati n'asanga mukulu wange nga waliwo amuteereddeko ekidomola ku ggaali. Yakuba omusajja wangi yamukuba n'eggaali n'agimenyamu ebitundu bibiri oli ne batwala ku kitanda. Bwe nawulira ebyo ne mpulira nga binnuma. Security yali y'amaanyi. Naye ng'amukuba ewatali nsonga olw'okumuyambako. Kati ne mpulira nga ebyo nabyo bitumenya tuteekako nnyo security temulina lagako wano ono yalaze bw'atuuka ewaka buli omu ayagala abeere nga waali alina omulabako tayagala mutambuleko ayagala mubeereyo mu bikomera abakwekeeyo abasubire ewaka mubeereeyo. Etuuka ekiseera nga kuwulira bikutama ng'owulira nawe wandyetaazeeko kola ki okutambula. Kati ku ssomero amanya essaawa z'ogenze z'okomerawo alina ozikwata. Naye era omwana waaba wakwonooneka ne bw'omukuuma oddamu. Era aba asobola okwonooneka. Asobola n'ogaana agenze ku ssomero n'avaayo n'atambula. Kuba nze nnyina we natuuka nga ndi ku ssomero. Kati twalina ekikomera naye nga kyawuna obutimba. Kati ekatimba ako nga buli lunaku ngenda n'enkabinulako. Wansi. Buli lunaku ngenda n'enkabinula nabe wenzija. Badde manyi wajjanga n'obinula n'oyitawo. Waceekinganga wowe nsobola okuyita nga buli bwensika bwenti ndaba sijjaawo nga bakuba akadde katuyingiza mu kilaasi. Awo nga nyina okudduka nga nze ndikola kkubo. Nga ngamba wande bwe ndirifuna nja kufuluma koleki. Nentuka ekiseera nga bintama. Abasomesa abakazi nze gwe basijanya ku ssomero nga bandaba ndowooze ng'omuntu omukulu. Nti nawe wali ogimukanye. Oyinza okwesanga by the way wesanga nti abasomesa abamu bafuna obujja ku baana. Nasanga omwana alabika bulungi anyirira n'atandikira ddala awo out of the blue n'akyawa omwana. Era nze balinga bankyawa nnyo. Kati nkula awo ngenda mu yali P4. Kati P4 nalinga ndi nnyo stubborn ku ssomero. Era nga ndi mulalu nnyo. Kakati nga tulina mansita omusajja. We yajja n'akuba abaana bonna abataakoze waaka. Kati nze bwe kifo ky'okunkuba yampita mu staff room. Okumpita mu staff room yagera akadde ako nga teri musomesa yenna. Bonna bagenze mu classes kusomesa. Kati ng'ampita. Ngamba mbadde njagala kukuba wali naye ndabye nga akabina kanene ng'olabika olina by'okoze eki by'otaddeyo wansi. Ne mugamba mansita n'olimba n'angamba njagala oggyemu ekyo ky'otaddeyo ndyoke nkukube. Nemugamba nze siina kyenkoze eki. Nalaba akabina nga kanene. Kanene. Nalowooza olina ky'otaddeyo. Nanzija mba n'antwala eri
akebera erabe kyentaddeyo kati nga muganza sirina kyentaddeyo nga ngamba sembera wano mbu yankwate anzijemu ekyo kyentaddeyo musajja atanzije ne mu staff room wantu teri gye batereka ebitabo mpulira ne mugamba master ali mulalu nnyo ne mugamba nogeza onkwatako ngenda kukuba enduulu nzijemu nikamukugamba bagamba obadde onkwata nga n'ebyo obimanyi byonna nga mbimanyi nze nali sirina kye simanyi nze nakula egyo emyaka natandika omanya omwana gy'ava myaka 8 wangi ebyo byonna nga mbimanyi nga manyi nti era bakutwala nabuuza nagenda ne ngamba kangezeseeko maama ne mugamba maama naye omwana avaawa awo myaka 9 nangamba ng'omwana just simanya mbu obeeraawo n'osaba busabi najja muki mu lubuto bwe yabiŋŋamba n'enseka nnyo netambula ne muviira ne ngaloze maama amanyi kitegeera ndaba nga fala nze nga mmanyi nti wavinga sex n'omuntu funa olubuto wavinga sex n'omuntu funa HIV ebyo byonna nakula mbimanyi. So that means omanyi lumu Pastor Vicky yali asomesa n'agamba bagendako ku ssomero okusomesa abaana bwali bwa primary akaana ne kamubuuza so pastor if I have sex while standing sifuna lubuto omwana yalinga wafi n'agamba ekitegeeza abaana bano mubakweka naye ng'ekituufu babeera bakimanyi ekitegeeza omwana kyandibadde kirungi omugamba nti bw'okola bw'oti ne bw'oti nze ndaba it's better kuba bw'omukweka agamba ky'omukweka kirabika kikulu wanze bwe yaŋŋamba ekyo n'enseka ne ŋŋamba kati laba maama ala agenda okumanya nti nafa dda nga budde bwayitako kakati ebintu ebyo era ekyandeetera okubimanya abakozi bano be baatuleeteranga balina essimu bakuba music ow'ensi balina bye bateekako kati n'ekirala nze ekyasinga okunyonoona essimu ya mami nabeeranga nnyo n'essimu ya mami ng'agimpa kati nga bw'agimpa waliwo omuyimbi omu yali agize ennyo mbusimanya alaze nidize kati neegwa mpulira babyogera maama agamba mukwano gwe nja kukola ki nja kulagako ne mubala ne njifuna ne ŋŋenda ne mbiraba ne ŋŋamba wali oyagala kulaba ku maama njagala laba ku maama teyagambye kulaga mpulira akagambo ke bayita BM ŋŋamba BM means what nga ŋŋenda ku ssimu nga nteekako data nga nteekako nali nyina ssente nga daddi akuwa ssente ng'oteekako data ogenda oteekako wali nga bakuleetera bayiwa bingi nnyo ng'essimu ya maama gy'ojjayo gye nzigyayo n'okola kyonna kyenjagala nga tasobola bwakulaba olwagamba ati kati engeri gye tutaakulanga naye ng'alaba abaana bali innocent tetwabeeranga naye nnyo nti abeere awo abeetegereze biki bye mukola ng'alaba omwana ali innocent so she could give you the phone feeling nga tamanyi biki by'ogenda kukola amanyi ogenda kubeera awo playing music tusoma kuyiga kati nga ŋŋenda koonako byemu nga ziyiika nga mpitirivu ŋŋamba bye bino bulijjo kati obiraba naye ndaba byonna ne mbiraba already ndowooza embala y'obwenzi yali already ekola ki ng'omuzimu gwe mweguli gutambula kubanga twakula tukiraba ewaka ekyobwenzi ekyo twakula tukiraba ewaka ngeri nga dadi gye yakolamu manyeyo saagala gendayo nnyo kuba ekyo nakyo kyatwonoona nnyo kuba dadi yatuuka nga bano abawala baatuleetera abakozi nabo abakola ki abakozesa kati ne batuuka ekiseera ne bafuuka nga bamaama ne baagala ate oyita ku mami waffe kati ekyo nakyo nenkula nga kinnuma nga kinnyiiza kati ebintu ebyo nga bwe mbiraba ndaba ba myaka gyaffe dadi abakozesa kyokka ate ffe dadi tayagala tugende wantu yonna tulweyonga tuteekako amaanyi mangi kati ebyo byonna ne mpulira nga binnyiiza ne ŋŋamba
bw'aba abikola bali abalala naffe katutandika okukola ki katubikole kubikola awulire bwe kiruma kati wakolanga n'okola revenge nayagala nkole ku revenge atukuuma nnyo kubanga bwe yakusanga nga toli waka ng'ajja kukuba akukube paka ombooko ojja kubisa bwemenyekamu fe yali yatufunira n'enzo omwana ng'ayina eyeje n'emigo gye bakubisa ente kube waka twayinanga ente kati nga gyakwata najjayo n'akukuba paka waakuwuliza bubi nawulira ng'akooye ne bakutwala ne mu ddwaliro yatukubanga nnyo kati n'enkula nze nga dadi nakolaki namukyawa mukyawa natuka ekiseera ne mukyawa nga so agenda mugamba nti mpa kino nentuka ekiseera nga namwetamwa ne ŋŋamba kambeerewo nga sikimusaba ndabe bwe naafa sigenda kimusaba nange nja sabanga obwoyi bwange bujja kumpa so that love yaggwawo yaggwawo yatufuganga nnyo kuba yalina abaana bawala bokka kati ng'alaba abaana b'abawala alina okukola ki oba bye yakolanga anti era ne bye yakolanga nga muli omwana we naye basobola kimukola kati n'abeeranga ne fiya eyo nga ne bwakusanga ng'oweeta buweesi bw'oti alina okuddayo alingize gy'obadde oweeta waliyo omuntu yenna kati ng'otuulawo n'otunula n'ogamba naye taata kiki kyatukuuma nnyo bw'ati n'otugesanga bitumalako emirembe ne tugala naye neŋŋamba naye bannange nalina mukulu wange awo kati ku ssomero eyo ne tutuuka ekiseera ne bankyusa essomero bwe bankyusa essomero ne bantwala ku ssomero eddala eno neeyongedde okulaluka kati ku ssomero eyo tutuuka ova ewaka ngono omukozi gwe tulina ayogera ebigambo ebinene bw'aba waakuvuma ng'akubawo kiri ekinene kikyo yali ayagala okukebera alabe kyotadde mu kabina nga bwe namugamba ekigambo kye namugamba n'abita neyeesooza out nanyiika naŋŋamba fuluma enfuluma oyo ne muwoneraawo kati ne bankyusa essomero ne bantwala ku ddala kati n'enjega kye bayita okuwemula okuviira ddala ewaka okuwemula njogera ebigambo ebinene ebizibu era nga nabijja kuviira ddala ku mukozi ewaka gwe twalina ng'atugamba gwe omwana bwakuvuma omuddamu bwekiti kati nga gamba ekigambo ekinene nga babangula ng'atubangula era nga bw'otuuka eri oli n'akunyiza ng'okikubawo okikubawo nga bakutwonga agenda kuloopa baŋŋambye bwekiti kati baatuuka ekiseera nga balaba kiri tumaki baatukuba emiggo ne bakoowa bwe baatwala ku ssomero baatwalayo nze ne muganda wange anzirako kati ffenna nga tukola kyekimu twogera ebigambo ebinene tuwemula kati nentuka ekiseera ne batukuba emiggo ne bakola ki ne bakoowa bayita meeting ez'abazadde bayita maama ne taata maama ye yagenda ne bamugamba abaana bawemula nnyo basusse jjukira okyogerera mu bangi naabo bonna ne bayiga ne bakwata kati ne bayita abazadde bwe baabayita nga bamugamba maama byonna maama jjukira mami waffe yali innocent nnyo kati ng'atuula awo ng'ayagala nakkaaba alabira ddala abaana be bakoze ekibonooneka nga tasobola kukwata muggo tukuba n'ayogera byayogedde n'osirika n'ovaawo n'ogenda kakati ne tubeerawo ku ssomero ne tukulawo n'etandika okukola ki okwonooneka mpola awo ne ngenda mu P6 entuka ekiseera nga mpulira ebyokusoma mbikoze eki obikooye awe tugenda okuddira Brenda P6 actually yali atandikidde mu P4 awulira ebyokusoma abikooye tutuuse mu P6 still awulira ebyokusoma abikooye ambikooye ate nga sisoma bubi osoma bulungi nsoma bulungi mwana mugezi nga sisoma mbu mbeera eno mbu basembye simanya bameka nga ne ssente waka weeri ozza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola
odayo with Dawson Snacks oba okulya obwomo. Okusoma owulira okukoowa. Okusoma nkukoowa. Ku myaka emito. Mu P6. Mpulira. Kaakati tutuuka ekiseera nga daddy wange yali bano ba bloka b'amataka. N'amataka mangi. Kati kwolondooza bye nawulira bwe yagula empewo. Mu kugula empewo atuuka ekiseera bamunoonya. Yagula mpewo. Mu kumunoonya nga buli kiro bajja ewaka. Abasirikale nga bino bye tulaba mu firimu ffe nga beetoloola ennyumba yaffe yonna nga balinga abanoonya ki? Abanoonya omuntu. Balinga abanoonya omuyeekera nti kati naye yaliko omusirikale. Kati nga tebasobola kumufuna era ng'engeri gye yeeyisaamu alinga nga bonaga nti banoonya omutujju bamukwate. Ekyalimu olusirikale ng'abulawo bubuzi. Kati nga tubeera waka buli lunaku tuba ku bunkenke nga bayingira mu nnyumba nga bakwata amasasi bayingira kuliko tooki bayingira buli kisenge banoonya. Nga nammwe abaana mulaba. Naffe abaana tulaba. Naye nga tubuuza maama naye maama kiki taata kye yakola? Maama ng'atugamba ebyo. Yagula empewo. Bamunoonya. Nga taata okujja ewaka asobola okujjawo nga ssaawa 4 ez'ekiro naye nga tasobola na kuyimirira abeera awo. Yali yagula mpewo n'atunda. Yagula n'atunda. Okugula n'atunda ate yatunda ssente nnyingi. N'ekintu kye yatunda kyali kya ssente nnyingi. Kati nga nannyini kyakyetaaga. Kakati ne tuuka ekiseera maama emirembe ne gimuggwako naffe ng'abaana tuuka ku ssomero babanja ssente. Basomeranga amasomero ga Bay International Schools. Kati ne tuuka ekiseera nga emirembe gibaggwako bonna. Kati lwali lumu oba kumukwata baamuggyawa ne bamukwata. Bwe baamukwata bwe bati nakuba akabonero k'omusaalaba ng'olwo mponya okusoma. Mponya okusoma jjukira nalinanga bubboyi. Ekintu ekyo ne kikula nga nze bwe nva ku ssomero nalina agga eyankwana. Kati bwe yankwana yali mu siniya 2. Goli wa P6. Nze nga ndi mu P6. Ye wa siniya 2. Nze nga mpitira waabwe ewaka. Era ng'ewaabwe ewaka gy'akwatira ku meter box. Naye gwe muli walabangayo future gy'alina okutwala ng'akututte nawaka. Anti kati bw'oba omuto ebyo byonna oba tobirowooza oba olowooza you are just enjoying. Cause n'ebyo byennyini akwata ku meter box naye nga tewali happiness. Tewali just eba pain yokka nga tewali ssanyu. Just kituuka ndowooza omuzimu ogwo ne gubeera nga gumwambadde gwe gubambadde mwenna. Kati gaayo oyo bamuwanga tuition ku ssomero. Nze natuukanga ekiseera nga sikyasaba bazadde bange ssente. Nga oyo gaayo asobola okukwata n'akuwa emitwalo nga 20 ku ssente za school fees. Era nga bw'azimpa nange ngenda n'ensasula wange ensasulayo ku school fees. Ngenda okumaliriza nga nze fees mwemaliddeyo ku ssomero nga tebakyabanja. Era nga bagamba dadi yagira aweereze ssente kusoma bagamba fees yakola ki? Yaggwayo ono. Nga tabuuza wadde muzijje. Nga mpita lumu nga mbuuza ssente ezisasula ku ssomero waziggyeewa. Konze nyina omusomesa yaŋŋambye ngende ennima eri ku gundi zaabwe gye basula. Bwe nalimye eyo ne bansasulira fees. N'akivaako. N'asirika. Alingiriza nnyo naye alina ebimusumbuwa. Kakati ne mbeerawo ne gaayo oyo. Imagine yatwala ne virginity yange. Yagitwala. Ne mbeerawo ne tukula. Ne tugenda ne tukula mpola mpola. Kati bwe namaliriza okusoma kwesuubiza bingi nze ŋŋamba mmaze sikola ki? Siddayo. Naŋŋamba tofaayo. Owulira agenda kuwasa. Sikumpasa.
yali talina gyantwala kumpasa naye nga netaga freedom kati buno obudde bwembadde nvanga ku ssomero ngenda kubeera nga mbubeera waabwe nga ekyabazadde be tekirowoozaako sikirowoozaako balina amaka manene kati ng'alina mulumye eyo nga gye tubeeranga ne bazaddeyo bwose dadi wasobola okujja naye tasobola amanya nti mu kisenge kye mulimu ki omuntu era dadi we bw'ajja n'ayingira mu kikyenze nga nkulu kati dadi we baamukwata ne bamusiba bamusibira ebbanga ddene kati we baamusiba nga abagamba maama akwate ku byayina amaka agafa agatunde agende yeeyimirire taata simala bateekeyo ze ssente bondi bakole ebyo kati taata n'agamba maama tolaba nti ndi mukomera naye tobaako kyokola kyonna totunda bintu byawe bwetofaayo nze nja kukola ki nja kuvaayo tubeerawo tutuuka fiizi ne zibula maama n'aŋŋamba nze kennyini nze yamwegambira maama sigenda kukola ki kusoma ntwala nkole ki nkole nze ebyokusoma nakola ki nabikoowadda kati mami yali atuwa nnyo freedom n'aŋŋamba it's okay wangi yaŋŋamba tewali buzibu omugamba okooyo okusoma ate oba ne fiizi zibuze akutwala okole n'olwogenda kukola mulimu ki kakati nga ŋŋamba nina muganda wange omuto alina edduuka nti liri ludda wa Busega era mu kugenda nateeka ngoye zange mu bbaaga ne nninnya booda ne bagamba booda omuteekaawo e Busega ku baasi e Busega we wabeera baasi nti nga banteekawo bantuusaawo nga mbeerawo ng'oli ajja mpiikinga oyo muganda wa maama omuto yajja nga mpiikinga nga ntwala bifo nga sinabagenda waliwo omusajja yali mukulu najja aŋŋamba nange mwana gw'eng'olabika bulungi biki laba wenna ye gwe omuzungu kuba buto nali nga ndimu omweru naye nga si nnyo kakati nga anfaaniriza nga mugamba ngenda wa Jane nti tofaayo nkwata ku mukono asitula ebintu nga ntuusa wendaga mbe wali ogenda kiregeeza obwo obugambo bw'okuwaaniriza nabwo wabwagalanga nnyo nabwagalanga nnyo naye nga si ku basajja abakulu kubanga oli yali asukka ne ku taata wange yajjanga muntu mukulu yali muntu mukulu kaakati mu kujja ng'ajja bulungi nga ntwalayo naŋŋamba wano ogenda otandika okukola tugendanga kukola ki kubanga wano nga bwe tugenda ewaka kati ogenda ewaka okuva we tukolera paka ewaka walingawo distance ya distance eringa kuva wano paka mu kibuga nga mulina tambuza kigere oba kulinnya nga tulinnya nakati we yanteeka waliwo baasi waliwo ababooda waliwo buli mu kika kya muntu abasajja bangi awo antadde mu bunnya bwa kufa tuuka nkeera ku makya omuvubuka ajja nga be bali bennyini be twegombanga bagamba kali ka boyi wali okaleseeyo kali nkaleseeyo nkatadde oba wali okatuzizza ku nniya nali simukyaye nti mukyayi naye bwe bantwala nali nnyina ogenda okukola kati mugenda okukola saasooka kumwerabya nasigala kwogera naye ku ssimu nga nfuna essimu gye nkola ki enjogera naye bulungi n'omugamba munnange namugamba ngenda bantwala kukola kakati bwe natuuka eyo ono ow'edduuka yali alina okumpa essimu bwe tulina owuliziganya kati bwampa essimu nga nkubiranga oli nga mugana naye ojja kujja ng'onowekoko ye kale maama w'omuto ye yakuwandiisa yampa essimu ng'amanya ni g'ogenda ocommunicatinga naye ye kennyini nga mubuuza kino kitambula kiti ayinza oba taliiwo nga client yazze simanyi ngeri gye babitunda kati twali tukolawo n'ebyokunywa juyisi kati engeri gye twabeeranga ewaka nga mmanyi okukola juyisi omulungi ebyo byonna baali babituyegereza kati nga nkola juyisi omulungi kati nga abasajja tebakyavaawo nga batuulaawo bintu bitambula ofaako obufi abajja okunywa juyisi naye nga balina gwe batagetinze buli omu nga beesunga bwesonzi bagamba oba ani anaamufuna kaakati omuvubuka ng'ajja ng'alabika bulungi
n'ab'ennaku zino betwagala aba 6 pack kati yali akolera awo ku special akozeemuuko omubiri kati ng'ajja ye bwe yajja namwagalirawo naŋŋamba ereka wungenzi ejja n'okuvuga nkutwale ewaka kati nga mmugamba nina ekisajja ekikulu kiri eri ekyankwatirako ensawo okuntwala wendaga kyali kikyalemeddeko kinnemerako kinneeyogereko nsiko ye musajja ki okuŋŋamba nga daddi we naŋŋamba oyo daddi wange nemugamba wagambye ekintu ye daddi wange waliwo wekubira enduulu nga gyenkubye taata kati yatukola bulungi era bwe namugaanagana naye taata yabaaki taata yalemera ddala mu bintu ebyo lwaki tawuula bye twandikoze ffe ng'abaana ate ye taata byakola naŋŋamba tofaayo ŋŋenda mulomba mugamba ave ku mukazi wange nga ga yaŋŋamba bw'atyo oba yagenda n'agamba taata we teyaddamu kuntunulako ati nga gaayo yatandika kundaga Kampala oli abadde andaga byakyalo ndi eno bintu byonna anvugako n'antwala mutandise olambula Kampala kati andaba obulamu yalina akakeya k'okugulira oluggi yalina akakeya nga kamaanyi akamaanyi nnyo waba alina kyakuwa bino bye bafukamizaako amagulu okugulu okumu nga byonna bikola kwegamba obudde ku student oli nemwerabira nemwerabira neŋŋenda noono kati bwe nagenda noono netutuuka ekiseera nga ntwala mugundi ezo eza Jennifer Musa ezaalingawo ezo festival ezaalinga mu kibuga Kampala kati bwe nagendayo ate nalinga gwe batutte oba okuseeguula era ennyambala abaana nga babeera bwereere abaana bambala nga babeera mu nnika oli ali mu nnika batambula natuuka ekiseera n'empunga neŋŋamba bannaawe bulijjo ne bino mwebiri mu Uganda nga simanyi gwe wali omanyi gw'abasingako nga ndaba kiri too much ogenda okutuukayo kati neŋŋamba sibitegeera ebyenzigwako ne tugenda nze nga ntambuza nantwala ku ice cream nantwala buli kimu nekikikola kati naŋŋamba tugenda kusula wange koze itsoke tekirina buzibu tekirina buzibu nga maama w'omugambye gw'osula naye nga simugambye olwo ndaba nkola nnyo naye kennyini asiima kati nemugamba itsoke mwali mutambudde ebbanga lyenkana ki wowe ogambira itsoke n'omwezi ndowooza tegwawera zalinga like 3 weeks okwetegeerera ddala naye nga okuva we najja okumulaba wali wayisewo ndowooza emyezi nga 3 naye kati okwetegeerera ddala mugambye itsoke ziringa mu 3 amaze omutunulamu ndaba embeera ze omusitadinze musajja muyonjo afaayo agaba nga ne taata w'omumanyi ne taata we mumanyi kakati awo nga tugenda tuvaayo tugenda ewaka tutuuka ewaka yalina ennyumba ye mwabeera yali apangisa bwe tutuuka nsulayo akwata ku mita bokisi nkiggwa nga nkeera ku makya alina okunvuga akole ki azizeeyo nfulumako eweewe waka kati awo wennyini we yali waliwo batabani ba landiroodi we kati nabo nga bali myaka gye kati ne bandaba bonna ne batandika okuneegomba abannange ndi nga yaleese leero omukazi omulungi yaleese leero neŋŋamba ekitegeeza bulijjo aleeta nekamirako n'ensirika wegamba akagambo wakawulira leero yaleese ekimininga leero omukazi gwe yaleese nga mulungi nnyo nempulira nenzirayo mu nnyumba n'ekimugamba naŋŋamba abo naawe waveeko kati yali alina nnyo laavu eyitiridde kati ng'asobola okubuzaabuza n'ova ne ku ekyo ky'obaddeko n'akugatta obwongo okyesonyiwa ngenda nenzirayo naddayo ku makya zigulawo ne bambuuza wasuzeewa mugamba nti gundi yantutte eri n'eri n'enkomawo nambuuza kati
kati wasuzeewo nasuzeewo n'ayomba oyagala maama wanyombese ng'ofunye embuto ki n'ayomba nnyo bwe yayomba ne ŋŋamba yamanyi yagenda nanneesonyiwa nensigala era nga sitiru ŋŋendayo ew'oyo gaayi nensulayo kati nentuuka ekiseera ne ku mulimu guno ne guntama ng'omukyala oyo yeeyombya nnyo ng'ayagala abeerawo ng'akufuule ng'omwana we ng'akufuula omwana omuto gw'ayina okukolera buli kimu bbaawe gw'ayina ofumbira bbaawe gw'ayina okwozenga gw'ayina okukola biki ate ng'owulira okuze ate nga mpulira nkuze agattako okuyombayomba jjukira ffe waka twakula tetukola mirimu gy'amaanyi kwoza mpale za jjiini biki kaakati nga ne bakuwaddeyo olugoye olw'okwoza bakuwa lwa ddadi ezo empale ya ddadi eyo gitukuze eya jjiini ng'ogikuutakuutako katono ng'ogyanika kati ebintu by'okakaluka n'ennyo ng'oli ayagala oyoze ne kapeti z'ewaka nga saabimanyiira ng'owulira takuyigiriza kukola mirimu naye akutulugunya kaakati nentuuka ekiseera nenkola ki nembikoowa neŋŋamba maama naye maama omanyize mpulira eno nkoze eki nkooyeeyo omugamba nkooyeeyo neŋŋamba tofaayo komawo ewaka tugenda kufuna omulimu omuki omulala nga nzirayo ewaka okuddayo ewaka nensigala nga nva ewaka nengenda ne miitinga ne gaayi oli ngenda ne miitinga naye twatuuka akaseera nempulira ng'embeera yange sigitegeera maama wambuuza kiki kati nateranga okubeera naye ewaka nga bwe tubeera ewaka nga sirina eno laavu mbeere ku maama omwesigameko booti kati natuukanga ekiseera nga ngenda ne neebaka ku bisambi bye ne neebakira ddala otulo n'atandika okutyamu yatandika otyamu n'agamba atabitegeera maama muto teyakuloopa teyandoopa omwana yagenda ebweru n'asulayo yabyogera byonna naye nga tebikyamuyamba kubanga nze bwe nayogeranga eri maama nga mpuliriza ng'apiikinga kikyo kati nentuuka ekiseera neŋŋendanga ewa gaayi nga ŋŋendayo tweraba n'akwata ku mita bokisi nenvaayo maama nga nfunira omulimu omuki omulala okunfunira omulimu omulala nga sinaba kugenda maama nga mbuuza oyina olubuto nze siruyina kati gaayi oli ye yali akimanyi nti anfunyisiza ki yakitegeera ng'agamba maama we nze nnyina omuwala aliki ali lubuto ate njagala kukola ki kubeera naye nga maama we agamba ndagirire ewaabwe nga muvuga amuleeta ewaka nga gaayi ye avuga ddayo mu kumutuusa amugamba kati ekyaliwo gaayi oyo yali akoze ssente nga maama we bayawukana ne taata we kati nga yalabirira maama we yasomesa ne baganda be kati omukyala oyo ng'ajja agamba maama abaana bano bakyali bato okuzaala kakati kyetwandikoze kyembadde nteesa olubuto luno tukole ki baluggyemu bakyali bato omwana wange muto n'owuwo muto kati kyenteesa olubuto tukole ki baluggyemu baagala oyingira mu kikolimo ky'okuyiwa omusaayi means gwe tewasooka tegeera nti ofunye olubuto nze saasooka tegeera naye nga ye mwana mulenzi ye ng'akimanyi era nenyiiga nnyo ne muyombesa ne mugamba wabadde ofa kinaŋŋamba nkwagala kati yali amanyi nti mu kuzaalamu oba mu kufunisa olubuto agenda agenda kujjukira nvudde ku mulimu bantwala walala ate ye nga tayagala nkole ki ate ye nga tayagala nkole ki ŋŋende kati mbwe tayagala ngende n'akola ekyo kati bwe nawe maama we byayogera olubuto tukole ki tuluggyemu nze nali sirina kiddako nga kyebaŋŋamba okukola kyenkola ki kyenkola kati nenkuulira omulenzi ne muganda omanye ekiriwo nti maama we agambye olubuto tuluggyemu bannange yatawuka n'akwata essimu n'akubira maama we n'amuyombesa bubi nnyo n'amugamba maama oyo mwana wange sobola mmuggyamu kati mukazi wange bw'afa n'aluka ekiseera nga mpita mukazi we omuvubuka n'agaana maama we yali talina kyakukola kyazzaako nga baŋŋamba kati situka ogende ewa bbaawo ku myaka ku myaka emito baŋŋamba situka okole ki
ogende wabba era olubuto nalifuna ku myaka 12 myaka 12 nfuna olubuto kizibu kyakukkiriza naye nga kyekyo bayinza we waliyo abaana abagimu because bagamba omwana kasita amala okuzza omukono emabega aba asobola okunsiivinga kubanga kati laba nze nazo omukono emabega ku myaka 8 ekitegeeza nti ne ku 9 nali nsobola okukola ki myaka 8 era ekyanyamba kwoli gayi ye twakozesanga gundi oba buyita batyo obwo mwe protectinganga twakozesanga protector kati gwe tewakitegeera kuba wagambye ku ssomero babasomesa tewakitegeera nti eno age gye ndimu oba wentambulira konna we anti baatugamba kati bwe baatugamba gayo ono yali mugezigezi yaŋŋamba nti tukozesa ki withdraw era ng'akulaga nti withdraw akola ki agikola era yagikola ebbanga eryawera kati nentuwesa nenkimanyira nga manyi tasobola kukikola kati ne lwe yakikola saamanya gwalowooza nti nga bya bulijjo naye bwe namugamba yaŋŋanze nkimanyi kumbe yakirina mu mayindi myaka 12 nga oyolekera ofuna mwana munno kati mufuna olubuto neŋŋamba maama already yanfunira omulimu owa mukwano gwe kati mukwano gwe nga ŋŋamba jangu okole ki jangu okole nali mwana muto olubuto luno terwasooka kukola ki kulabika kati laba bwe ngenda mu periods nali happy olina olubuto nga nina olubuto neŋŋamba luno si lubuto kubanga owabba tugamba ow'olubuto takola ki tagenda mu periods nengenda mu periods banayi nasanyuka nagamba sirina lubuto kati emabegako katono kendeseeyo nga ngenze ewagaayo oyo nga ndi lubuto nagendayo mu kugendayo tukeera ku makya antwaleko mu ddwaliro ng'omukazi ajja ayingira mu nju akuba bulungi kate nga era abadde ajjawo bulijjo ajja agamba ebo badde tokwata simu zange kumbe wawasadde omukazi akusangayo bannange yakusangamu yansangamu nga nkutte paasi eri masanyalaze ndi mu kugolola ensooka nensikayo paasi wenti nengitunulira mu musajja n'afuluma n'agenda okugamba omukazi fuluma babanyabo ku myaka 12 myaka nampulira nfa nakula nga ndaba obulumi mami bwe yayitangamu ndadi yamukiitingako kati ngamba nange kintuuseeko nempulira obulumi nga bungi owulira kikulondoola kati omuwala kyeyakola waleti y'omusajja yali awo najja mu ssente zonna ezaalimu afuluma ennyumba n'atambula n'agenda nemugamba kwegala bulijjo okola ne bwotyo kati nensalawo olumu nveeyo olumu ngende ku mulimu nkole ki okole we yaneetondera saawuliriza byakola ki byayogera ngenda kulimu ntuuka eyo ngenda mu periods nze nga n'ebyembuto mbyaya nga asiri lubuto olaba nagenze mu periods mwezi ogusooka ne guyitawo ogwokubiri kati n'omwezi omulala nendabayo tutonotono ngambira ddala muno terubangamu bantwala okukola ewooyo kati oyo mukwano gwa maama yali ayina bizinesi za mirundi 3 ng'ayina ebbaala ayina lodge ayina n'edduuka eririmu omwenge soda biki kati maama n'amugamba omwana wange simwagala muki mu bbaala ng'antwala muli n'edduuka kati edduuka eryo nayo lyaliko omwenge kati abasajja era nga tebavaayo eno wansi ababeerayo kati bizinesi eyo alina omusajja yali yazimukolera 2 era nga zitambula bulungi nnyo nga ssente balina kati omusajja oyo bwe nabeeranga eno omukazi ono naye n'ayagala ankozesenga buli kimu nga nze afumbira bbaawe emmere wajja kukola waka mu dduuka kati yatuuka ekiseera nga buli kimu nze akikola nze alina okudda ewaka njala obuliri njoze amasuuka ge basuzeeko nkole buli kimu ng'olulera omusajja we mwoleza engoye nti wali okuze yatuuka ekiseera nga anfuulira ddala omukozi kati byonna abinkozesa yali bano tribe zaabwe ez'abanyankole omanyi abanyankole abo tebafukamira balina ebintu bye batakola kati already nze nkuze ewaka tufukamira okufumba nga mmanyi
kubanga mama bwe yabanga afumba ng'ewaka ng'atuyita nga tuyigiriza okufumba afumba emmere ewooma ng'omusajja we aba musanyufu nnyo nga ntuuka ekiseera nga bino omusajja byakeera kubuuza omusipi guliwa nga bagubuuza nze tebagubuuza mukyala wa waka wangi kati nga ŋŋamba leero njagala lya ku kino nze gwagamba njagala lya ku ngege nga mpa ssente nga ngenda njigula nga njifumba abakyala abafumbo kano kammwe nga ngenda njifumba nga ndeeta ng'omusajja abeera happy nnyo ng'alya n'awoomerwa kati omusajja oyo n'antuuka nga mpaayo tiipu wajjanga mukozi wa dduuka ng'ejja mukozi wa dduuka omukyala w'ewaka n'ayagala omuyambire ddala ne ku mirimu gy'ewaka omanyi tebaagala kukola ogenda n'oyeza n'amasuuka ge byonna nga nze abikola emmere n'ofumba kati ng'omusajja oyo alaba mulabirira nnyo ate n'okujjula emmere nga nga nze ajjula n'ofukamira n'omuwa emmere ate nali muwala mulungi nga ndi muto kati abasajja abo nabo munaabasonyiwa munnaaye bw'omusembereza bagamba omuzigo simayo omuliro bw'ogusembereza omuzigo oddira omuzigo ng'okimanyi gusaanuuka kasita guliraana akabugumu kati oli oba yali amanyi ndowooza ebbaawe tasobola aba yakulabanga omwana omuto omwana oba ye bye yalinga alowooza simanyi kati nga gaayo oyo n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba njagala nkugulira essimu ennene oveeko obwo obusimu obutono biki walinako amapeesa alinako amapeesa ng'agenda aleeta essimu nga nnene yaleeta zino taabu ya apple nga ngigaana nga mugamba bwe bandaba nayo ngenda kwogera nti nagiggyeewa ndeka essimu nkola ki ngigaana mu kugigaana nga bagiwa omukyala yennyini ow'ewaka kyadibeewu ne bagimuwa omukyala nga ndaba aginyiga ne ŋŋamba kale tamanyi nti yabadde yange nenkola ki bambi yafunira mu kavuyo kakati nga tubeerawo kati nga Gaaya atandise obutabeera nnyo gundi ku ki omusajja oyo ewaka teyabeerangawo mbu abeerewo buli lunaku era ng'alabika yali ayinayo omukazi omulala era ng'avuga emmotoka ye n'ajja abeerawo kyalumu nga talwawo naye nga bizinesi zo yali azikola kati n'atuuka ekiseera ng'abasajja bamugamba wajja ng'abasajja ab'ebbeeyi awo nga bamugamba naye ono omwana lwaki tomukwata n'omuteeka eri golowooza ffe ki ekituleeta wano kumulabako kati jjukira bwanteeka eri mikwano gya bbaawe mikwano gy'omukyala bwanteeka eri agenda kukola ssente ki empitirivu nga bakimuliiramu kati nga ŋŋamba omanyi nti tugenda tuteese ngenda kwongera ssente ogende muki mu kawunta bw'ogenda aba togenda eno mu basajja just ogenda beera mu kawunta babala ssente olunaku lwe yantwala ku kawunta yajjula abasajja yonna nga bali awo ssente bazireka bulesi nga buli omu awulira agamba njagala mufune ng'olwo oyina kifuta kyekyo omuli naawe nga weewulira oba watuukanga n'owulira nga kikutamye kati nze nali sikirinaako buzibu lwa nsonga kati ekyandiko kye nali ndaba ekyampanga emirembe nze kuviira ddala buto saabulwangako nga mbeera ne ssente kati nze natuukangako ne ku ssomero nga nze agulira abasomesa breakfast nga nze agigula nga ssente nyina nyingi nnyo ogenda n'obagulira n'obatwalira ngenda ne mbatwalira bonna staff namba kati nga n'abaana bonna nga ngula kati ng'onanzirako addayo n'aloopa ewaka nga bambuza ssente ozijjawa biki nga mbagamba alimba nga bakyesonyiwa kati nkulaawo buli musajja nga ssente bazimpanga gundi nga bampa ssente empitirivu buli omu ayaayaana okuba olaba nga akuwaayo bwe natuula ku gundi ku kawunta omukazi yakola ssente empitirivu yakola ssente empitirivu ennyo kati n'alaba nga nja kubeerawo paka embeera nga mukoleranga kakati lwali lumu omusajja oyo yali alina ssente nnyingi yali musajja omu ku bo kati nga bw'ajja asobola okugula omwenge gwonna ogule mu kawunta gwonna
n'agula bawe buli omu ng'alina ssente nnyingi. Kati bwe yajja yali musajja. Ozza mwana ku ssomero, ogenda mukyalira, ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka, tukuleetedde Dawson Snacks. Good Girl Dairy Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu 0743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks, obwokulya obuwoomu.